Twongera okubategeeza ku sitting arrangement ettenti eno oba ekidaala kino kyaba aspiring candidates bokka, abagole baffe ab'olwaleero ate ababawerekeddeko abagole twagala kubanyigiriza, twagala tubawa akaseera akamala oluvannyuma okutuuka ku mmeeza nga beeteekateeka okutuuka ku mmeeza ey'okulangirirwa ng'abakandidate abajjuvu. Tusanyuse nnyo okubalaba. Mutusaasire. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميح بحجارة من سجيل فجعله كعصف مأكول. صدق الله العلي العظيم. Being returning officer for Equal Electoral District, pursuant to the Parliamentary Elections Act Cap 177, declare Mutasingwa Diana Nakunda Kalgeni duly nominated as a candidate to contest for election as district woman representative to Parliament for Uyekwe District. Congratulations.
generinya Basebo ne bannyabo nze Saalongo Richard Senteza okuva e Lugazi Municipality. Njagala okutwala omukisa guno kwebaza akakiiko k'ebyokulonda aka Buyukwe District okuba nti kamaze okuntongoza nga candidate omujjuvu okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Parliament owa Lugazi Municipality. Ekyenkizo ekiriwo nti mu bacandidates bonna ku bifo byonna mu Buyukwe District nze nsoose okunominatingibwa. Kabonero ak'enkukunala akalaga nti n'obuwanguzi buli ku saidi yaffe. Njagala okwebaza buli muntu yenna atubeereddewo okuva lwe twatandika okunoonya akalulu okutuuka ku lunaku olwaleero. Era mbasabe nti kaakati tuli ba candidates batongole era akalulu tukanoonye n'amaanyi nga tugoberedde ekintu kimu buwanguzi. Lugazi Municipality egenda kufuna omubaka wa Parliament eyeetegese okuweereza abantu, omuntu w'abantu ate era omuntu amanyi ekyokukola. Njagala okubebaza bannamawulire, njagala okwebaza abawagizi baffe n'abantu bonna abatubeereddewo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Olwaleero kibadde kyafaayo. Bampandiisiza leero nga akabonero kange essaawa. Abantu b'enjeru bampa obululu bungi mu primaries ne wabeerawo okubbibwa okw'amaanyi. Naye kati ground kyeyogera kirala nnyo. Twagala kumalawo obubbi mu NRM. Kyenvudde nkomawo as an independent candidate and tugenda kuwangula. Abantu b'enjeru mumanyi ebbanga ddene badde nzija neesimbawo nga njayaana okubaweereza. Mumanyi ndi musajja mukulu neeteeseteese bulungi okubaweereza. Bingi byenkozeeko mbadde mbiraba. Nzize ngaba computers mu masomero nakagaba computers suka 1200 nga bye byalane by'amasannyalaze ngambisako kuva Bungereza nga bye scholarships nkoze bulungi bwansi nyambyeko n'abantu abalo okutambulako mitala y'amayanja. Njeru twagala njeru empya, twagala njeru etali mu ntalo. Twetaaga omukulembeze nga mukulu ng'agenda kulaga ekifaananyi kya njeru bwefaanana kubanga njeru gye mulabeeyo tuli abalonzi emitwalo 10 tulina abantu emitwalo ezisuka 20. Katwetaaga omuntu agenda tuwesa ekitiibwa ng'abantu b'enjeru bamulabamu ng'ekifaananyi mira nti ono yakiikirira njeru. Omuntu agenda okuweesa ekitiibwa njeru, omuntu agenda okwongera ku njeru, omuntu agenda okusekera njeru. Bannamwandu ne basingle mothers mumanyi bye mbadde mbakolerako ngenda kwongeramu nnyo okulaba nga mbasakira okulaba nga mufuna kasente ka school fees abaana bammwe, okufuna nga mufuna ku kyokulya n'okwongera mu bizinesi zammwe. Mumanyi ni musajja mukakamu, ndi musajja akola emikwano, ndi musajja asaka. Mbasuubiza ono gwe mugenda okusindika mu Parliament mugenda kufuna munnya abantu b'enjeru. Mukaabye emyaka 10 amabega nga temufuna mukulembeze abakiikirira obulungi. Nze siza kalema ngenda kubakiikirira bulungi. Nja kulaba nga budget ezinayisibwa nga zikwata ku muntu wa wansi naddala abalimi. Nja kulaba nga nnondoola emirimu. Nze Isaac Mulindi Wasozi NRM flag bearer Lugazi Municipality. Nomination ngimaliriza ewedde bulungi. Tutandise olugendo olutwala mu Parliament 2026 okuzza Lugazi Municipality obujja okumalako bannalugazi Municipality ennaku gye babadde nayo emyaka almost 5 nga tewalina project ya government nemwegenda mu maaso. Project z'amasannyalaze twazireka we ziyimiridde, buli kimu twekeka mu Lugazi mu 2021 wekiyimiridde. Bannalugazi bankwasa fulaga ya NRM okuddamu okutwala Lugazi Municipality mu maaso okutandika bye twakoma mu 2021. Olwali tumayiza nomination olugendo tutandise okuzza Lugazi ku ntikko neyanziza. David Mutebi Roni bamaze okunnangirira mu butongole okuvuganya ku bubaka wa Parliament mu Buyukwe South Constituency. Obuvunaanyizibwa buno si bupya, nali mbubaddemu mu constituency eno emirimu n'engikola, wabula ng'ekisanja kino sinze mbadde mu buvunaanyizibwa bwa constituency eno. Nkomyewo nate okutambuza emirimu egibadde gizingamye okutwala obukulembeze bw'ekitundu kino mu maaso, bannabuyikwe okubanga baganyulwa mu bukulembeze. Nze ng'akwasibwa obuvunaanyizibwa bwa NRM mu constituency eno ng'era nze chairman waayo mu NRM, nvunaanyizibwa okulaba ng'enteekateeka za NRM nga bwe ziri mu manifesto naddala ezeesigamye ku kukulaakulanya ekitundu kino
wamu n'okujja abantu mu mbeera embi ey'obwavu gye nsoosowaza. Obusobozi obwo mbulina, emirimu mingi nagikola, naye okuva lwe mbadde nyimiridde nga kiri mu bukulembeze bingi ebibadde biziŋŋamye. Bannabuyikwe bakimanyi era bangi babadde mu kwesonga kudda kwange nga babuuza emirundi mingi binaaba bitya ne mbaga nti mu kiseera ekituufu nja kujja. Kituluma nnyo okulaba nga gavumenti ye NRM mu biro bino eri mu kukulaakulanya bitundu n'okujja abantu mu bwavu, naye ng'obukulembeze obubadde bwesuuliriyo gwa naggamba kwerowoozaako bokka ne batafa ku bantu. N'olwekyo tuzze okuweereza abavubuka, okuweereza abakyala n'abaami, abato n'abakulu, okulaba ng'ekitundu kyaffe nakyo kidduka speed ng'ebitundu bya Uganda ebirala bwe bifaanana kati. Tuli bubi mu buyikwe, n'olwekyo nsaba abantu baffe bonna abandaba n'eyo abagenda okundaba n'okumpuliriza nga nzize okubabuulira enteekateeka mu bugazi bwayo. Enkya ngenda kutambulako mu bitundu ebyenjawulo, n'oluvannyuma tubeere n'olukiiko namutayiika wano e Buyikwe mwe ngenda okulambululira enteekateeka ssejjololo ey'emyaka 5 gye tugenda okutambulizaako obukulembeze. Kola kampeyini gye twetegekedde obulungi era tetulina tension yonna, tetulina stress. Njagala okukoowoola bannabuyikwe bonna beetegekere kampeyini ey'essanyu etaliimu buyinike, kampeyini ey'obuwanguzi, kubanga tewaliwo kipya kye tugenda kuyeeya, twabikolakola ddala. Olunaku olwaleero tuteekwa kwebaza Katonda atuyisizza mu myaka gino ne tubeerako ebipya bye tukola okunnyulula constituency yaffe gye yali egudde. Kati constituency yaffe eri waggulu, bye tukozeeko delivery bikoleddwa, bye tuwaliriza gavumenti okukola ne bwe tandibikoze ebikoze. Tukyalina entalo zaffe ze tulwana okusobola okutaasa ennyanja, okusobola okutaasa ettaka, okusobola okutaasa ebibira byaffe, okusobola okutaasa obukulembeze obw'abantu bwe beetaaga obusobola okubaako kye bubakolera, okutaasa abantu baffe abakulembeze abafu, abanyuunyuusi, ababbi, abatunda emirimu, abatunda ebibira, abatunda ettaka, abalyegabanya, okutaasa abantu baffe abakulembeze ab'engeri eyo egenda kubeera mu kampeyini eno, okwenyigira mu lutabaalo olwa waggulu okusobola okutaasa eggwanga lyaffe obukulembeze obufu obw'emyaka 4 nga tweyunga ku abo abasobola okutwala eggwanga lino mu maaso nga tuwangula n'obukulembeze obw'obwa pulezidenti. Njagala okwebaza Electoral Commission, njagala okwebaza abawagizi bange okujja wano okubeera bajulizi nti maze okwewandiisa mu butongole. Ekyokubiri, tusimbudde ssaawa ya kunoonya akalulu, tukoowoola abantu mwenna nti emyaka 5 tulina kye tukozeeko. Tubasaba obuwagizi, mbasaba obuwagizi mwongere okumpagira, nyongere okulaba nga Buyikwe district tujongera ogikolera tucheke ku map. So ekiddako kunoonya kalulu kukafe okutambula buli nsonda okulaba nti obuwanguzi buno tubutuusa ate nga tuwangula. Njagala okwebaza abawagizi bange n'abo abatalaba kunegattako, mbasaba munegatteko olw'enkulaakulana ya Buyikwe district. Njagala okwebaza abantu mwenna abazze olwaleero ne babeerawo ne mwerekereza emirimu y'ukwe mwenna. Njagala okweyamba nti ekisanja ekijja hakuna mchezo, tugenda kola yakisomoka. People power! Our power! Our power! People power! NUP! Everywhere! NUP! Nebaza Katonda, ki process ewedde bulungi, tuli fully nominated. Luno olunaku lwa byafaayo mu history ya district yenu. Buyikwe egenda kufuna omubaka omukyala nga waabwe mwana nzaalwa asomedde mu Buyikwe, afumbiddwa mu Buyikwe, azaalibwa mu Buyikwe. Ekitegeeza nti nze Nabatanzi
ensonga z'abannabuyukwe ngenda zitereeza kuba ekikulu obuvunaanyizibwa bw'omubaka wa palamenti ffe nga disitulikiti y'ebuyukwe tuli amaanyiziddwa okumala ebisanja 2 ekya Judith Babirye Poteya ekya Mutasingwa Poteya teboogera tebateesa mu palamenti sabulaho nalewo mukyala musomesa omutendeke ensonga za buyukwe ngenda ziteeka mu palamenti ensonga ziruma bannayuganda ne bannabika okutwaliza awamu ngenda zikolako nnyo naye nga mmaliriza abantu b'ebuyukwe temwetiiririra mulabye ekibadde wano naye amaanyi g'abantu gakoze eki gogedde akalo tugenda kanoonya misana na kiro oyo yenna alowooza nti agenda kuzannyira mu maanyi g'abannabuyukwe agenda okuzannyira ku musaayi gw'abantu abafudde bannaffe abali mu bakomera kano akalu ke tugendamu bakiyita protest vote tugenda kanoonya tukalonde tukakuume ate tukabanje mu mbeera abantu b'ebuyukwe mbasuubiza ekintu kimu kuba gye mpita yonna mu mbuuza n'abatanzi akalulu ogenda kakuuma otya mwe mwesirikire akalo tugenda kakuuma oyo yenna alowooza agenda kazanyiramu ajja nga alaami people power